Mukulu Senkubuge mwasuze mutya nno ne Jennifer emboozi gye mubaddeko eyo ndowooza nsuubira mubadde temujja kutuuka wantu walala buli omu wamanyi. Mukulu Senkubuge ndi mu bitundu eby'Emanafa era nga gyenkedde kulabika nti mpayamuko n'abamu ku bakulembeze ku mbeera y'obukulembeze obuli mu bitundu bino okutwaliza awamu NRM engeri gyezze kuba nti yeggumiza mu bitundu bino ebyebugisu nga opposition okulabika nti etuuka mu kifo kino kiba kizibu nnyo. So n'olwekyo ngenda kubanga njogeranyamu n'omukulu omu ku bali mu district y'Emanafa atubuulire lwaki NRM yo ekyeriisa nkuuli nnyo mu bitundu bino naddala eby'Emanafa, Namisindwa, Buduuda ne Mbale, Bugisu General Solonko wonna olabira ddala nga bw'oyogera ku parties endala kiba kizibu nnyo omuntu okukkirizaamu era abantu bo babamanyi kimu NRM era nga bw'obeera candidate n'ofuna tiketi y'NRM oba olabira ddala nti parliament yo ogiyingidde. Maama amannya? Amannya nze Anet Musibiha. Okay. Ndi mwana. Nsanyusa okukulaba. Kale ssebo. Obadde oga nti oli mwana? Ndi mwana nzaalibwa Manafa. Wano, yes. Okay. Yes. Okay, NRM mwenga abakulembeze b'Emanafa lwaki ekyali y'amaanyi mu bitundu bino? NRM nga pate eyina ebintu bingi byezze ng'ekolera abantu b'Emanafa. Ekisookera ddala 20 years back Manafa nga district yazaalibwa mulembe gwa NRM yasobola okutulibwa ku districts endala oba ku bitundu ebirala eby'omu Bugisu ne yeetongola nga district. Ekyokubiri mu kiseera ekitono ennyo road network ebadde ekoleddwako nnyo. Tulina oluguudo olulungi olunene oluva ku Tororo Road ne luconnectinga through Nabumali paka Lwahaha ne luconnectinga e Kenya ne kaakati government erina oluguudo olulala lwerikola oluva Tororo ne luconnectinga through Buhadala still nalwo nga luyingira Manafa nga luconnectinga abantu b'Emanafa ku bitundu eby'enjawulo basobole okuba nga batambuza bizinesi zaabwe obulungi. Then ne programs endala ng'ez'abakyala n'ez'abavubuka tulina PDM gavumenti eresa amasannyalaze mu kitundu abantu paka mu village level bali kweyagalira mu masannyalaze ga gavumenti. So NRM nga party eri very strong mu district era bw'oba togyekutteeko nga candidate oyinza obutayitako kubanga ebikolwa bya party ya NRM biri visible obiraba bw'obanga oli mu district. Byeyogerera ekigambo kye naali noonyeza. Manafa nawuliddeko nti baazuddeyooko ne minerals, ekyo kiri kitya? Era minerals gye ziri nnyingi, there is limestone n'ebirala bingi ebikyazuulibwa. Era mining center gyeri e Busumbu ewadde abaana b'Emanafa emirimu. Era gavumenti erina pepa gyefulumiza ng'eraga nti tugenda kubeera ne industrial park mu Manafa naye egenda kuba nga yeeyongera okuwa abaana emirimu n'okulaakulanya ekitundu. Kati ffe ng'ab'Emanafa gavumenti tugyenyumirizaamu nnyo olw'ebyo byezzeekola n'ebisuubizo bingi nnyo bye tuli gisuubiramu okusinziira ebiwandiikiddwa pate yennyini. Era bw'otunuulira abavubuka nabo balina essuubi nnyo kuba pulezidenti era atera okujja n'abaako n'emboozi gy'ayogerako nabo n'ebisuubizo by'akola. Era abaana abavubuka ab'Emanafa balina nnyo essuubi mu gavumenti ya Uganda. Actually oyogera ku bavubuka essaawa zino abantu babalooza nti baba tebasobola kuwagira NRM basinga kwagala parties zino endala. Ekyo kyo kiri kitya mu Manafa lwaki abavubuka ate nabo bali nnyo mu NRM? Abavubuka olusi bw'olaba nti maybe babaamuko okusoomoozebwa olw'obukulembeze olusi lwe babeera nabo ku level maybe district level. Naye nga bw'otunuulira abavubuka b'Emanafa bo balina nnyo ssuubi n'okukkiriza mu gavumenti ya Uganda. Kati obwo obuntu obutono obuzze bubasoomooza tebubajje nnyo ku gavumenti okuggyako nga district twagala kulaba nti tuba n'abakulembeze
abali nnyo kumpi n'abavubuka obutabajja ku mulamwa ogw'okuba nti balaba ebirungi beeyongera okulaba ebirungi mu gavumenti. Gwe ng'omukyala gavumenti kyekyusizza naddala NRM ku mbeera y'abakyala? Bw'otunuulira gavumenti ya NRM leadership tegirekedde basajja. Obukulembeze kumpi ku buli level kuliko omwami kuliko n'omukyala, era ekyo kiyambye nnyo abakyala okuba nti tetubeera nnyo just mu mirimu gy'omu nnyumba wadde nagyo twagala ogikola ng'abakyala, naye kituyambye okuba nti gavumenti etulifutinze nnyo bw'otunuulira emabega gavumenti eziyiseeko ne kaakati we tuli. Ffe ng'abakyala twenyumiriza nnyo mu gavumenti era ne manafa za district bw'oyingiramu olaba nga leadership positions ezisinga ziri nnyo mu bakyala n'ebibiina by'abakyala bingi era nga biri supported by government. Okay, olwakadde tugenda kuba nga tuwumbawumba era nga kaweddeyo. Nawuliddeko nti naawe oyagala kwesimbawo, ogidde era mu pate NRM? Era naye njagala kwesimbawo ku ntebe ya Woman Member of Parliament ya Manafa District ku pate ya NRM olw'okuba nti pate njiraba nga yeerimu ebisobola okukolebwa, yeekoze ebintu ebingi ennyo mu district, nange njagala gyeyungako nsobole okugezaako okuggyawo obutonotono obusigadde obwalireese abantu olusi okuba nga badda mu opposition, naye tugattewo tulabe nti tukwatira wamu ne gavumenti ya Uganda oba gavumenti ya NRM. Tweyanzizza nnyo, ndowooza ebisingako awo biki by'onaakolera Manafa tujja kuba nga tukukyaza ng'ofuuse omu ku balanzi baffe wano ku SALT, sobole okuba nga onyonyola abantu pulogulaamu zonna biki by'ogenda okuzzaako. Mukulu Ssenkubuge sijja kuba nga nsookawo wano bye tusobodde okubafunira okuva wano mu bitundu eby'e Manafa ekiri mu Bugisu eno, nga ova Manafa odda Namisindwa oba Buduuda Nkulungo esalawo Buduuda ne Namisindwa. Webitwe ebibadde, back to you Mukulu Ssenkubuge. Nze Fianzege amanya gempozi yani mukyalo oyo yagogere nesi kyagajjukira. Okay, bakubuza amanya. Anet Musibiha. Anet yani? Musibiha. Okay.